It's my birthday. It's my birthday. Nirengeri jendi mukulengera fourth floor nga ndi mujirengera nga ndi muji omanyo oli nyamadala oti ng'ogyolekera. Wow. Nkwanirizaako mu show ey'olwaleero nnaku z'omwezi 3 omwezi gwa 10 omwaka 2023. Nze Sozmo. Tugenda mu kitundu ekyokusatu ekya love story ya sister. Gwenda banga ayogera ku relationship n'omuntu ali weird n'omuntu atali wa bulijjo. Ebiseera ebisinga tusobola beera mu relationship ne zitulemerera. Ne bakubuuza nti bwenzi nti nedda. Ne wano buli muntu kiki ekisinga okutta amaka bwenzi. Era ng'osero lya sologamba ekisooka okutta amaka bwenzi, ekyokubiri bwenzi, ekyokusatu bwenzi, ekyokuna butali bwesigwa, ekyokutaano butatereera ku munno. Kumbi byonna byagala tegeeza ekintu kyekimu. Naye love story no wegenda okugwerako. Kumpi 1 or 2 or 3 relationships ojazisanga nga ziri weird. Otukogamba nti wait. Omuntu osobola okusanga omuntu asooka n'akusala nga tategeerekeka ne obulamu ne butambula bwe butyo. Yes. Kakati we twakomye nga Guy oli yamukwanira ku ssomero. Bwamukwanira ku ssomero batambuza ekintu kyabwe kati batandise okubeera bombi. Naye Guy omwenge gufuuse omwenge, sigala afuuse sigala. Kati ogattako omwenge, omuntu atamidde akunyiriza omwenge afuse ku buliri, ameketa obutungulu, agaayo obutungulu, agattamu sigala. Wabaawo ebibeerabeera ebirala awo kakati omuntu byayinza okugattako, wayinza okugattirako obwenzi na biki. Wamma Kajampuni n'abalagala mu bbwa. Kajampuni n'akola ki? N'abalagala mu bbwa. Ku nkomero ya byonna waliwo ebintu biringa 3 bye tujja okuzuula mu love story eno. 1, getting to know more about the person gw'ogenda okgenda naye. 2, compatibility, okukwatagana. 3, okubeera mu relationship, omutawaana oguli mu kubeera mu relationship ngeringa ye last resort yo nga kyoyinawo kyokka kyosigazzaawo kyokka. Ebintu 3 tugenda zuula omutawaana ogubirimu nga tutwala ebyokulabirako ebya love story ya sister. Nsaba onzikirize tutandikire wano ekitundu ekyokusatu. Olwaleero geemazaalibwa wago. Bakuzaala leero. Happy birthday. Happy birthday, my dear. Katandike ekitundu ekyokusatu ekya love story eno. Guy nga ali obutungulu gattamu omwenge maama. Lwakuba obutungulu yali tabulyanga buli lunaku. Naye nga lwakaliddwa obula okufa kyokka musula mu buliri bwe bumu. Kaakati ashopinze omwenge mbw'akola bizinesi kati olukomawo ng'anaaba ng'akwata omwenge ateekamu obugundi nga 2 mu mpale ng'atambula agenda mu banne. Ogenda okulaba wuuyo atambudde akomyewo ng'ate akwata mu nsuwa ajjamu obulala. Ng'omugamba ng'agamba nti mikwano gyange bakyayagala buli bwe mbatwalidde waliwo abalala abaagala. Ng'ateekamu n'omu mpale 2 muli ateekamu 2 ng'atambula ng'agenda. Ate ng'akomawo bw'atyo maama agenda okukomawo nga yatamidde. Omwenge gw'atwala okutunda ng'akomawo nga yatamidde bannaye ng'atamiira. Naye lwakuba we yatamiiranga ng'omwenge gumuwoza n'atuula wali oba ne yeebaka. Ate we yeebaka tadda ngulu. Nga lwanywedde nnyo n'ayitawo. Lumu ng'agenda anywa nnyo ng'ayitawo. Omulundi ogwasookera ddala. Agenda anywa nga yeebaka. Awo nno nzadde bebi wange waali nga twebaka. Tubeeyo mu kiro ngenda okudda engulu mpulira obunnyogovu we neebase. Kazenna ndi wabisi. Nembuuza. Iye. Okukwata tooki okwemulisa nga bannaye nga zenna night yonna etobye nga omanyi nti white ebeera night akagoye kabeera kawewera kaluwewere.
nga zenna ndi mubisi. Ngamba ye omwana yanfuseemu nga nkwata tooki mulisa wali mwana. Omwana nali mmukyusizza kati ngenda okumumulisa nga tannaba kuddamu kufuka. Ngamba ye naye omwana mukalu. Omusulo guvuddewa nga omusulo guwunya bitya nga omanyi omusulo gw'omwenge. Nga omusulo guwunya buti. Ngamba nzaaloose neefuka ku buliri. Ngamba naye nze nedda sisobola kufuka ku buliri. Munaye muyita ali mutula afuluuta. Muyita gwe ddala gundi nga naye waali watobye bitya. Nga mugamba okimanyi ng'onfuseemu ofuse ku buliri. Ng'agamba nadda naawe tekisubuka. Konzera ngagamba omwana yafuse konza omwana wuuno mukebedde mukalu. Naye ng'omwana asobola okufuka guno omusulo gwonna bannaaye nga ntobye. Ate ye yali asula bwereere bukunya nze sisula bwereere. Nga mugamba omwana wuuno mukalu. Tannaba kufuka namukyusizza obusuuka tannaba kuddamu kufuka. Ongamba otya nti mwana yafuse guno omusulo gwonna Mr. Soze nga tuli mu kitaba ky'omusulo. Nga mugamba nno gwafuse nga talandika kwekambuwaza. Ensonyi nga tazifuula mu busungu. Nfuse woolimba nza sifuka ku buliri biki. Konze guno omusulo guvudde nga gukyuma bitya. Nawulira obusungu nawulira ennaku ku mutima ne ngamba omwenge gukutuusizza wano kufuka ku buliri ng'ate kisusse. Nga nfuna bigoyegoya we ebyali biddugala nteekewo waneeno neebake. Ngagamba katimba olwo oteekawo ki? Katimba olwo tugambe embu kati olwo wabisi nnyo. Konze gw'obaawawo si wabisi nze wange wabisindika nteekewo. Nga yeegezageza munnange kale nange nfuniraayoko ku bigoye nange nteekeko ewange wano empulira nga wannyogoga nnyo. Nawulira obusungu Mr. Soze nga twebaka nga bukya ku makya kati nga ngamba kati olwo nfulumye mufaliso wabweru. Jjukira omusulo gw'omwenge ogutwale wabweru gwakeko omusana gugenda kuwunya gutya. Nagamba nedda kuba sijja gamba nti mwana yafuse ku buliri. Omwana ayinza okufuka ogwo omusulo gwonna. Jjukira obuyumba buli wamu wano ne wano wali ne wali. Omusulo guwunyira abantu nga gwesaako omusana. Nengamba omwana we naafulumya omufaliso era bagamba gwo omwana. Agamba omufaliso gubeerewo munange teruba olwo era nga addamu anywa nnyo. Tutambudde era nga addamu afuka ku buliri. Mr. Soze omusajja teyafuka ku buliri nti mulundi gumu nti oba ebiri nti oba esatu nti oba ena nedda. Omusajja nga afuka ku buliri lwakuba yali tafukangako buli lunaku. Kirabika oba bwe yanywanga ennyo oba lwe yafukanga ku buliri ng'era addamu afuka ku buliri era nga n'olulala nga afuka ku buliri. Mr. Soze omufaliso gwatuuka ne guvunda nze Mr. Soze nga saanika. Ekirungi ky'omufaliso nti omuntu waafuka omufaliso gunywa. Kati bwe gunywa amazzi ne gakkirira wansi kati omusulo gwakkiriranga wansi w'omufaliso. Oba okiraba era ng'ogenda ozuukuka nga akufuseemu we n'otobye n'ojjamu olugoye n'osula wali n'ofuna olulala lw'oyambala n'oteekawo ebigoyegoye ne weebaka. Nze nga n'oluusi simuzuukusa nti simanyi ofuse ku buliri. Nze ng'oludde engulu nga mpulira nga ndi wannyogovu nga nkwata ebigoye nga nteeka wange nga neebaka ye nga muleka mu musulo gwe. Wadde engulu eyo ng'awulira ate abanywi b'omwenge adde engulu nga bukedde nga yamanya. Omufaliso olumu ngenda okkeberako wansi w'omufaliso maama nga gwakukula nga gwakwata olukuku ku lugoye nga omanyi ekintu nga kikukula wabeerayo ebyo ebintu bya white ebyo ebikwata. Bannaaye nga guwonya naye nga nalayira saafulumyako mufaliso guli. Nembulira ng'ekintu kisuseeko ne ngamba naye biki bino byendimu. Nga ngenda owa nazaala wange oyo nga munyumizaako ku mbeera lwakuba saamunyumiza nti afuka ku buliri. Amunyumizaako ku mbeera ngamba naye baama mutabani wo kino na kino talina kyagula mu nnyumba. Nze agula ebintu mu nnyumba ate wasanga nga mbiguze ate n'ayomba mbunyonoona ssente ebyo bye tulina bitumala biki. Maama n'angamba nti muwala nkubuulire
abasajja abanywa omwenge tosuubira nkulaakulana yonna bwadde. N'agamba olaba omwami wange, omwami we yali yafa naye teri kye yagula mu nnyumba, ebyali mu nnyumba byonna byali byange. N'agamba nkubuulire, tomusuubiramu kintu kyonna kyonna kyonna. Ngamba maama nze mpulira nkooye. N'agamba gwamanyi woba ogenda ng'ogenda wobulira ng'okooye. Munnaye nga mbeerawo lumu nfuna akasente nga mpitiramu munazaala wange mugamba njagala genda, nafunye sente zange njagala genda mpulira nkooye. Nga mugamba naye ogenda kunterekerako ebintu bino ebimu, kati ngendeko n'ebintu biti. Njukira nali nina omwana ate engugu nga sijja bisobola, ebintu nga bijja kubeera bingi, enogalangatane n'ensawo biki mwana biki. Munnaye gayi yakeera ku makya ng'agenda ku mulimu. Wagenda ku mulimu nze nina pulaani yange enoba, nze nkolakola emirimu gyange sipiidi nga tewali mbeera eraga nti ngenda kunoba. Nkolakola emirimu gyange sipiidi, ebintu mbitwala wa nazaala wange muteresa, nyambaza mwana wange nkwata waawo nsawo n'ekiveera nga nkola ki nfunaawo booda nga nze njabulira gayi nenya taxi. Jjukire taxi ng'osooka kubeeraawo simanya zisooke zijjule, taxi nga tetambula nga tejjudde. Munnaye kumbe oba abantu abaliwo bategeera batya mbu simanya nnoba. Kirabika gayi obanga bamubuulira. Ngenda ntuuka mu paaka y'ewaffe nkwata z'ewaka. Maama ono yaŋŋamba nti naye si kirungi kugenda ng'abazadde b'omulenzi tebamanyi, bajja kwekwatirira ate bajja lowooza nti nange ndi mu lukwe, kati kirungi ogenda obannyonnyolemu ki ensonga. Ngamba kale kangende mpitireyo mbayitiremu ndyoke neeyongereyo. Kati ntuuka waka nsangawo obwana obuto, mbabuuza maama aliwa. Bagamba maama bali mu nnimiro. Nga ngendayo mu nnimiro, kati mba ngenda mu nnimiro kale mmasanga nzira ekkubo lyali lisalamu nga nange lino lyenkutte. Mba nkutte omwana wange ntambula kutu nga pikipiki tewanuka eri wansi, nga tebajja, nga siye gayi ng'ali ne mukwano gwe, nga bajja nga bagamba kiki ate kiki, buzibu ki, obadde ki, olagawa. Kale tuula ku pikipiki tugende, konze sirina gye ndaga. Betuula kale tukutwale eri bamaama, konze nze situula ku pikipiki yammwe nga mpulira obusungu nga nkaaba. Nga tugenda ngano tuula ku pikipiki yaabwe. Atutuula nga mbabuulira ensonga. Gayi yatuuka bonna nga balina ebisago, simanyi yavuga epikipiki yagivugisa maanyi mbu simanya bangoba. Yatuuka balina ebisago nga bagudde, balina ebinuubulire, kati baavuga ne bayita buyisi mpaka ewaka. Agenda okutuuka ewaka gye naviira ng'atandabawo. Kati yali agenda wa maama we oba kumubuulira, ate si kwe kunsanga mu kkubo nga nange ngenda wa maama we. Jjukira bo baali ku ppiki, ate nze bino ebyokutuula mu takisi simanyi olinda ejjule. Jjukira ye booda etambula butambuzi. Naye nga mpitira mu maama kinaakola bw'ati. Byali bingi lwakuba nnogoddemu ebitinitini. Naye era nga maama nga wamanya abazadde nga bali ku sayidi ya mulenzi, si ku sayidi kale nga bampooyawooya, naye obufumbo bwe butyo kino kiri nga batubuulirira. Ng'agamba maama nkyusizza kati sigenda biddamu, kino kiri sijja biddamu. Ngamba nti kale tugenda, ngamba nsooka kubuumula mu wiiki, kansooka mbeereko wano wiiki nyambeko ku maama ebinyeebwa. Nga saagala kuddayo olwo olunaku lwennyini nga mpulira nswala. Abantu bakulabye ng'ofaayo ku makya, ate lweggulo nti yozeeyo n'engugu. Ngamba nja kudda gweddayo. Nga nze nsooka mbeerako eno wiiki nyambako bamaama. Ne waka saatuuka gye nali nnobera. Wiiki olwaggwako ng'asindika transport nga sirinnya kuddayo. Anti asuubizza nga watagenda kuddamu kunywa mwenge, nga watagenda kukola ki. Lwakubeera maama saamubuulira nti gayi anfukira ekiro, nsula wabisi. Saagala muswaza Mr. Suzi. Munnaye okubiyisa mu bwangu nga nzirayo tubeerayo kati gayi alinaawo bye yakola. Mbusimanyi yali abba obuti obwo obwa munnaserebeedi, mbusimanyi n'abutunda biki, kati ne bamuteekako awo emisango oba byali bituufu oba nedda nze simanyi. Kaakati ne bamusiba. Kale nali ntandise okwetamwa gayi oli ebyaddala. Bamusiba naye nze sirina ne kye nnawulira. Saakaaba namu nti oba taata wa mwana bamusibye mbusimanya biki. Ne tugendayo ne tumutwalira emmere ne tumulaba. Kati bazadde be ne bagamba oba eyo biganye mukole eki mukomewo. Naye olwava mu kkomera teyadda.
teyadde eno mu nkambi. Nze nga nzira eno nga mpanga bintu. Kati olwo nti nzize ku kaalo ebyalo biriraanye n'ekyaffe. Waka naddukayo waka nga bannoonya. Ne bakoowa. Kati bwe tuddayo awo omwana yali wa myezi ng'emeka, myezi nga 6. Tusooka tubeerako mu nnyumba ya Nazaala. Jjukira bali balokole. Abalokole tebalina nnyo buko buli awo. Nga era tusula mu nnyumba ya Nazaala. Nga kiri kisenge kya Nazaala ne Sezaala nga ffe naffe tusula mu kiteeno nga n'abaana bano abato basula mu kirala. Nga twepiikiza muli. Kati lumu abantu ne bagamba bannange kirabika bubi abaana okusula. Naye nga bo tebakirinaako na buzibu. Kirabika bubi abaana oyo omwana omuwala ajja kufunira olubuto mu nnyumba omwo. Kirabike bubi mu nnyumba ya Sezaala we si kirungi biki. Kakati awo ennyumba ey'ebijja nga tugenda tulongoosa awo ennyumba ey'ebijja eyali awo ku mabbali. Yali neeyagala na kugwa n'afuna ettaka n'agizaako ne tugirongoosa kati ne tudda omwo. Kati nabeera awo nga kinnumiriza nga njagala kumanya nafuna results mmeka ku ssomero. Jjukira UNEB nali mumaliriza naye nga sigendanga kujjayo results zange. Ate n'ebyo simanyi ebyokumanyira ku masimu ffe twali tetubitegeera. Oba byali tebinnaba na kujja oba byali byajja simanyi. Naye ku bizibu bye nali nabyo 3rd grade gye nafuna neewuunya nnyo. Nagamba nze akoze bino. Nze yali mu birowoozo nga binzita okuva bwe bankebera omulundi guli ogwasembayo naye ng'okuyonsa omwana nze bannaye nti okuyonsa omwana ng'omwana yammalawo nga nzira ewaka era naviirawo owabagaayi anti gye twali tuzza. Kati Sezaala wange n'aŋŋamba leeta tulabe. Kati twali ono gaayi yali ayagala mbu tugende babiri ku ssomero tukime results naye mugamba maama kubeera n'abasomesa baategeerako ku kapo yaffe. Kati ate mbu tugende babiri maama namugamba nze kansooke ngende gwe naawe ojja kgenda olulala. Koye kale nze nga nkomawo nga Sezaala wange ngamba tulabe. Naye afuna olunaku n'ekirala ekyantwala okunona results ezo. Kati nali awo Nazaala wange n'aŋŋamba naye wandiggyeyo results ezo ne tulaba oba wakola otya ogende ku kasomero wali osabe ekifo bayinza okuwa. Jjukira akasomero abaali basinga okolako baali balamu bange. Agamba oyo nkimanyi tajja kumma mulimu. Kati kyekyampaliriza n'ennyo ne ŋŋenda ne nzikima kati ne baziraba ne bagamba zino results basobola okugenda okuwa omulimu. Kaakati ne gaayi lumu ng'agenda akima results. Mr. Sozi gaayi omanyi okuyitamu essomo limu fainaati biri ebisigadde 9 fainaati n'afuna 4. Fainaati gwe yali asinga okukola. Bannange bazadde baatunula ku results ne bawulira ennaku. Nange nawulira ennaku ng'omuntu ayiseeko essomo limu lyo oba obwongo yali abumalira mu mwenge simanyi. Namala n'agamba kati we twadda mu nnyumba n'agamba nze nali mugezi. Olaba bino ebibiina bya wansi P1 P2 nze yali abasinga naye munnange maama wange yandoga kati ng'agamba maama mukakitaawe naye kitaawe si kitaawe n'amuzaayira ddala naye muganda wa kitaawe ng'alina omukyala ng'agamba mbu ye yamuloga mbu yalaba nga ndi mugezi nnyo nandoga nno nange nabikkiriza. Yalaba nga ndi mugezi nnyo n'ansiraanya nandoga era okuva ku olwo ne ntandika okukola obubi naye nga nze yali asinga. Ennaku n'enkwata naye kati ssaawa zino wembijjukiramu bwenzijjukira results ziri nseka namo ne ŋŋamba kati oba naye bannaaye laavunzire. Omuvubuka si ye yali awo nti mugezi si yali awo nti oba abeera simaati ku ssomero obulungi yali bulungi naye nga bano b'omanyi bakyapiri oba nkyogere ntya. Kati awo wenzijjukira mukwano gwange we yaŋŋamba nti gwe kati oyo gaayi omwagalako ki. Munnange nga Nazaala wange agamba gendayo ku ssomero nga ŋŋendayo ku ssomero bampa kusomesa ki nze bampa toopu nensomesa kati awo era ekiboozibozi nakinyumya. Kati awo ebizibu we byajjira awo ne mukwata n'omuwala nga ndese ku overnight ne mukwata n'omuwala mu nnyumba awo ne neekyanga
nenzireka kati we namugamba okudda era ekyo ekibozibozi ekirala naye nenkiwa nemugamba tupangise kati we twapangisa ebyo byonna byokwagala okunzita nabinyumya ebyo saagala kubiddamu era awo nenkola ki nenjawukana ne Gaayi awo we nabagamba nti Gaayi olunaku lwe yaŋŋamba nti anjagala yasula mu kkomera n'olwasembayo okukyawagana completely jjukira nanoba emirundi esatu nasooka nennoba nga tuli eri mu nkambi nenkomawo wano we namukwata n'omuwala nennoba ogwo gwakubiri kati deni guno ogwokusatu we yali anzita we nanobera ddala saddamu kukola ki nentambula nekola ki nengenda owa sisita wange kati wengenda owa sisita wange nembeera sisita wange yali si mufumbo kale yali mufumbo naye ng'omusajja yali akola safaari ng'alwawo okudda era nze natuuka okuva owa sisita wange baawe takomyewo ko yadde kaakati nensooka nendeka omwana owa sisita wange nenzijaawowa nenzija emukono wa maama nembeeraawo netuyiye emirimu nenkolakolako awo emirimu ebigootaanawo ebityo kati maama nanfunira omulimu ekawempe eyo kati wengenda ekawempe eyo mbeerayo nayo sijja kulwayo kubeera ekibozibozi nakinyumya ekyekawempe omusajja gwe yaŋŋamba opya okunnambuuza ekibuga nantwala ewuwe nendyoka ntuuyanira mu bijaketi munnange ekawempe era nenvaayo kati we navaayo nenzira ewa maama naye okugenda eyo ekawempe kati we nali nemukono ewa maama nga nfunayo Gaayi wetweyagala mugamba kati awo maama wanfunira omulimu ekawempe mugamba njagala kugenda kola ki kukola Gaayi nga ŋŋamba genda okole nze sikirinaako buzibu kaakati era nga wabaawo ne Gaayi omulala akola ki ankwana kati ebyo ebiseera nalina bagaayi babiri naye ng'ono nali simwagala bulungi naye oli omulala nali mwagala nnyo nga mufiiringa nnyo ekisusse nga mwagalira ddala nno kati nga ngenda ekawempe mbeerayo we miitingako boyfriend ono we miitingako n'oli omulala kati era nga nzirayo bwentyo kati ebyo ebizibu we byangwako ekawempe eyo nga baagala okunziba nga babbye ebintu bya mukwano gwange nsooka nkubira Gaayi oli gwenjagala ennyo nga mukubira nga muyitirayitiramuko ku mbeera gye mpitamu nga mugamba naye njagala kukola ki kujja eyo wuwo mbeera eyo nga ŋŋamba ewange sandiganye kujja naye sinnaba kutuusa kiseera kiwasa nkyazimba nnyumba yange kati ogenda kubeerawa naye nga Gaayi nali mwagala Mr. Soli nga ŋŋamba kati munnaayo ogenda kukola ki kyokajjukira eri nzirukayo mbiri ate saagala kudda mu kyalo saagala kudda eri mu kyalo wa sisita wange nga ndaba njagala kulemera mu kibuga jjukira nali nalayira nti sijja kudda mu kyalo emikisa giri mu kibuga ne ŋŋamba kati olwo nno nkoze ntya kati kwe kukubira ono Gaayi omulala ne mugamba njagala kujja n'agamba tekirina buzibu jangu obeerewo tujja kunoonya eno emirimu mpolampola otandike okukola ng'oviira wano munnange nenkwata engugu yange nenziruka ekawempe nenzija nentandika okubeera ne Gaayi mbeera ne Gaayi kati awo nga saagala kuzaala kati naye before nali nkyali ekawempe eyo nalina mukwano gwange eyo gye nali mbeera oyo omukyalo omufumbo gwe nanyumyako nga tugamba lumu naye lumu twekebezeeko tugende twekebeze oyo omukyala yali mufumbo naye bbaawe yali akola safaari naye ng'omukyala alina abasajja hayi bannaye ng'agenda n'alaba ono n'alaba oli ng'oluusi muwerekera nako kati yatuuka ekiseera ne yeeraliikiriramu n'agamba naye lumu tugendeko emulaga eyo twekebereko omusaayi naye n'oluusi ng'eyo tetunnatuukayo bwe nali ewa sisita wange era abo abasawo b'ekyalo bajja ku kyalo abo abakebera kati sisita wange n'aŋŋamba tugende twekebeze naye nga nkyali mu kali nti oba ndi mulwadde bali tebaakalaba bulabi ne ŋŋamba kati oba kaakula naye nga nali sikyabirowoozaako nnyo ekiseera ekyo
Kakati abasawo b'ekyalo bwe bajja ne batukebera ne baŋŋamba oli mulamu. Nandi bandi mulamu naye era nembeeramu olwa Thomas ne ŋŋamba naye era abasawo b'ekyalo baba tebamanyi bye bakola bulungi. Kati eyo omukwano gwange Kawempe era naye ng'agamba tugendeko lumu tugende tukole ki twekebeze nga tugenda e Mulago. Maama ng'ekiri wali ebyana bannaye nga wali abawala abanyirira. Ne tugamba kati bano abanyirira we batyo we babeeredde abalwadde kati olwo ffe leka tweraliikirire tugamba leero luno munnange nga tugenda batuggyako omusaayi nga batuwa results nga batugamba muli balamu. Awo we nakakasiza nti kirabika ndi mulamu kuba eri eddwaliro lyali lya kibuga. Awo kwe kugamba naye ndabika siri mulwadde. Awo we nakakasiza nzija ewa Gayi yaŋŋamba jangu nga naye ebyokuzaala saagala kuddamu kuzaala bannange nga saagala njagala omwana wange asooka akule ate nga ne Gayi wenzija nga simwagala nga nzize kweggamawo konkuba just kweggama nkuba nga sizze mbunzize mu bufumbo lwakuba nti eri gye mbadde bitabuse ng'ate sirina wenzira ng'ate ne wamaama wange nga maama siyinza gendayo ng'eri abawala ng'alina abawala bangi ate nga nayo byakweyiiya ali awo mukazi wattu sitali awo nti oba naye mufumbo kati nenzija ewa Gayi neneekubya empiso nga saagala kufuna nga saagala kufuna lubuto. Kati nembeerawo nenoonya omulimu nengufuna nengenda nga nenkola nenkomawo wentyo. Yali simple naye nali simwagala naye nayiga mpola okumwagala. Kale awo mu ntandikwa yandagako kakeya ka laavu naye nga talina kyavaako. Era Gayi we tweyagalira nga sinnagenda Kawempe ng'era nze bwe mba ngendayo kumulaba nga yakugamba nti bw'oba ojja leetayo kino na kino nga nkwata ku ssente zange zenkoze nengula nendeeta ne tulya nga talina kyavaako nga mukodo. Kati nga tubeerawo ngenda nkomawo naye ng'agenda akomawo wetutyo. Kati neebakanga ne Gayi bino eby'okutundula vanira nampulira simufiiringa ng'era okutundula vanira nga nsooka nendowooza Gayi wange oli gwe nali njagala ennyo nga gwe ndowoozaako nga mwambaza ekifaananyi ky'ono ng'ekifaananyi ky'oli nkyambaza ono nga ndaba nga alina oli mu kikolwa. Nno kyatwalira ddala emyezi naye nagenda ng'oli mwerabira mpola kuba oli we yamanya mbu njagala kugenda wube nansala nako nga sikyasobola na kumufuna ku simu nga simufuna aba yambulooking nga sikyasobola kumufuna. Kati nengenda nga mwerabira mpola kati ate nenteeka ono mu birowoozo mpola agenda okulaba nga ntandiika omwagala. Kakati tutambudde tugenda kuyingira mwaka Gayi nga tatawuka ng'agamba bannaye tozaala oli mugumba. Naye era yali yategeerako kuba we twatandika okweyagala yali yategeera nti ninayo omwana ng'akimanyi nti nina omwana. Agamba bannange nga ŋŋamba naye Mr. Sozi nze okujjaawo nze nali sizze kuzaala nga sizze mu bufumbo era n'okujjaawo nakubirako sisita wange ne mugamba okimanyi nti ngenda wa Gayi gundi kuba yali amumanyi nti naye ngenze kweggamawo konkuba weerikya nditambula ki ne ŋŋenda omulimu gwe nafuna gwali nga tosobola kusulayo ogenda n'okola n'ovaayo buvi. Ne mugamba ngenze kweggama nkuba naye weerikya ndivaayo. N'agamba kaali oba ogenze kweggama nkuba weegendereze konze kaale. Munaye yagenda okweggama enkuba Gayi ntandise omufiiringa mpola munange nga mufiiringa nga nno kati nange ntandika okuyiga okumwagala nga we mwagala tubeerawo mulaavu mpola. Kati nga tatandika kwekyanga nze njagala mwana njagala kunzaalira njagala mwana n'afuuka omwana. Ne mugamba munnange omwana sinza amuleeta mu lubuto bw'oba omwana akulemye okuteeka mu lubuto nze nkole ntya. Kumbe nze ndi ku family planning. Twali tubeera kumpi ne balamu bange twali tubeera kumpi ne nazaala wange. Balamu bange batandise omuyiwakaawo omukazi yajja kujjuza ttooyi omukazi simanyi toli musajja kimala naye gwe emirimu gy'omu kisenge ogikola obeera otya n'omukazi guno gugenda kuwera mwaka mulamba
naye gwoli tokaakabuuza gwe omusajja jjukira mikwano gye akaguruupu be yali alimu bonna baali baawasa abakazi mikwano gye nga baazaala n'abaana nga n'abalala bali mu baana nga 2 gaayinga buli lwakomawo leka ayombe oba tosobola kuzaala tambula ogende nze mpulira nswala mu bannange bagamba sirina kyensobola musajja wattu nenfunye omugongo ng'omusajja nalandiikira ddala omwagala Gaayi yali tazaalangako ntandikira ddala omwagala nga ngenda mbitunnuzaamu mu maama nti konze mutabani wo angobaganya mbu ngende ng'ate sinza aleeta omwana mu lubuto Katonda wabasizeewo nti ojja kuzaala oba ojja kuzaala naye ye bikyayogera kino nakiri maama we n'amuyita n'amutuuza munaye nendekerawo okwekubya akayiso neŋŋamba Gaaya ayagala mwana kankole ki kamuzaalira omwana owange nenva ku famire nava ku famire naye ng'olubuto lujja nga nze nange wabaawo oluusi neŋŋamba oba kati nafunye olubuto ngenda okulaba ngenda mu nsonga ate Gaayi nga buli wakulaba ng'ogenze mu nsonga ng'anyiiga kati wova mu nsonga n'obeerawo ate ng'addako mu muudu kati awo aba amanyi nti oba kati oyinza okuba wafuna olubuto kati ate agenda okulaba omwezi oguddako ate ng'alaba nange nembeera awo neŋŋamba nga mpulira nange ntandise okwagala omwana nfuna lubuto ng'asanyuka naye newaasanyuka talina kyavaako Misasozi Gaayi wange oli ye Gaayi omukodo ne bwe njogerera mpaka leero sirina lugoye lwe nkugamba nti luno Gaayi ye yalungulira nga wojjula emmere n'ogamba kati akomyewo agenze kunaaba nze kanjira nzijula emmere akomewo nga mmaze okujjula tulye nga wasanga ng'ojjudde emmere ng'agaana ogirya ng'oba agamba nze empa envaazo gw'okwate zino ezange nga mugamba ate kiki buzibuki nga wasanga ng'omutabulidde ekyayi ng'agamba mpa owuwo nze nkuwa owange ate lwaki kumbe Gaayi oyo yali yawasa ku mukazi kati wawasa omukyala era mbu omukyala yajja ne bebe omukyala oyo yali mu kalogo kalenzi kati mbu yali atera nnyo okuteeka ekimanya eddagala muki eddagala mu mmere oba mu kyayi oba mu nva mbu lumu kati nga yabinnyumiza lumu ng'abeera mu kateni jjukira zino kateni oyawula ekisenge n'eddiiro ng'abeera mu kateni mukazi we atabula awulira obuveera ye yali amanyi omukyala mbu ye yali amanyi Gaayi yeebase kati Gaayi awulira obuveera kikiri ekyo kaye nga buwaawaala nga Gaayi abikola kateni mpola ng'alingiza bw'ati ng'alaba mbu ng'omukyala akwata obudagala ng'ateeka simanya mbu mu kyayi ng'atabula oli ng'addayo ng'ayeefula nga yeebase kati olwamala ng'amuyita hani jangu okole ki jangu oli kumbe yamulabye ate mbu si gumu si ebiri ng'oluusi ateeka mu nva kaakati munnaye nga nze simanyi nsonga lwaki Misasozi omanyi okubeera n'omuntu mulaavu n'ogamba oba nti kamuyiyize njiye nti oba omwami wange akomawo ku mulimu asangewo oba akatunda oba asangewo kino nga nkitegese twalina akafiriji mu nnyumba nti oba mutegekere bambi akomewo afune ku kyalya Misasozi nga Gaayi byebyo nga tabyagala mbu ng'aba amanyi mbu omuteereddemu eddagala ekintu kyagenda mu maaso ng'omuyiyiza akantu n'agamba saagala sijja kulya yagenda eyo safaari kati nabanga nga buli ku weekend akomawo buli ku Saturday n'agenda ku Monday ku makya buli ku Saturday n'agenda ku Monday ku makya kati ng'omuntu ayagala omuntu we kati nga nze oluusi we mba nva ku mulimu ngula yawo obutunda n'engula yawo amenvu n'engula yawo ku sente nezange engula yawo emicungwa n'enzijja ewaka n'engamba kankoleyo ka juice nkateeke mu firiji omwami wange akomawo ku Saturday kati ye yakomangawo takugamba nti nkomawo naye kuba yali akikoze ebbanga eriwera kati nenkinotisinga neŋŋamba buli ku Saturday akomawo kati munnaye nga nzira ewaka mbikola bulungi mbiteeka mu kafiriji omwami akomawo yatayagala kumubuuza okeera omubuuze nti munnange wasuze otya kale bwe nafuna olubuto yalina engeri gye yakyukamu kati ng'omubuuza nti oba wasuze otya agamba wemba nasuze bubi okola otya oyagala kumanya okola otya n'omugamba munnaye oba alina akaveera kaleese
n'ogenda n'oggulawo oluggi n'oyagala okumutikula oba n'omugamba munnange kulikayo ng'akugamba onkulisaayo wa gye wantumye ng'onkulisaayo wa gye wantumye ebyo eby'okumufukamirira byo nga tabyagala nga omanya abakyala tujja n'olujanja ofukamira ow'omwami wo ye yabigaanirawo okusooka n'agamba nze tonfukamirira tuli bakulu n'abakulu ebyo biba binkwasa ki biba binkwasa ensonyi era awo nange nalaba nga nnyambye munaye ebyokwefukamiza naffe abakyala era tuba tetubyagala naye ng'ebyo ekyo nendaba nga kiryoke naye munaye omuntu omugambe nti oba ava kukola omugambe nti munnange kulikayo akubuuza wa gye wantumye n'atuula mu ntebe n'omugamba munnange gyebaleka egyaleero egiriwa gye wampadde Mr. Suzy ng'ate naabeera serious sinti byakusaaga nti egiriwa gye wampadde kaakati n'omubuuza munnange lwaki gwe buli w'okomawo obeera otuggubala bakunyiirizeeyo gwe obusungu n'obuleeta ewaka gy'okolera tebakusasula munnange njagala kumanya kiki tebakusasula nga kugamba we baba tebansasula gw'ozimpe Mr. Suzy n'onoonya engeri yonna kale neekubula kanzireko emabega mbadde wali kakati ntegedde omwami wange buli lwa Saturday akomawo ngula menvu gange ngula biki bikola juice nzira waka nkola juice omwami wange akomawo mugamba kulikayo waba tayagadde kugamba nti wa gye wantumye asirika busirisa abanga atakubulidde kati munnaaye nenzijjayo ka juice ne mugamba omanyi nakoleddeyo ka juice nenzijjayo ka juice mbunkamuwa yagamba nze juice sigenda munywa kati oba sengaawo yakugambye eki kati alabika yakugambye simanyi okole juice oteekemu kino na kino nze sigenda binywa ebyo ne mugamba bannaye olowooza oli omukyala we yali akuloga nti nange nkuloga olowooza nange nkuloga muno temuli kirimu bannaye ng'omwegayirira era nze ebyokutabula caayi nembivaako ebyokumutabulira caayi nembivaako era nga ye yeetabulira caayi waba azuukuse ku makya ng'agenda okukola caayi ali mu furasika ng'atabula ng'anywa ng'agenda nendaba nga emirembe ginzigweddeko ye talaba nti omukolera birungi ye alaba mbu omuloga so nga nezinsukako nengendako wa Nazaala ne mugamba naye maama ne muyitiramu ensonga kino kiri oyamubuuza oba baayogera bikinze saaliyo lwe lwakoma n'okuloopa nembivaako kati omusajja nenkola ki omusajja nemwesonyiwa ng'omusajja teri kwebuuza teri nti oba akomyewo simanyi omutikkule tabyagala ng'akomawo n'omuggulira ayagala ebintu tayagala byakumutikkula ayagala ebintu n'atambula n'afuna wabiteeka gwawo woobijja naye mbu omugwira ne simanyi omugwegweko mbu simanya kulikayo mbu simanya omutikkule nange nga tubeerawo olubuto we lukula myezi nga giggwayo munaye okuzaala nga otuuka okugenda okuzaala olwonze sirina biddagala bye nakozesa okugyako ebyokunaaba era nenzaala baby boy yasanyuka nnyo era yaliwo ku ddwaliro yaliwo ne muganda we naye era nabyo byali si byangu katono ku ddwaliro we nali bannyongereyo naye Katonda n'ayamba nenkola ki we nazaala netudde ewaka omusajja n'asanyuka n'agenda n'agula n'ashoppinga bintu twali twashoppinga dde ebyokuzaala nga weebiri yampa ssente nengenda n'enshoppinga naye mazima ddala nali lubuto naye gaayo oyo teyampa nti oba ku ssente nti oba oguleyo mateneti nayambalanga t-shirt ze nnene gaayi nti oba akuweeyo akasente simanya akasente osibe ku nviiri kati nagenda netugenda netuyiga n'enjiga okusiba enviiri nga mikwano gyange kasita nfunayo ebisente by'ebiviiri nga ngulanga mikwano gyange bye nasoma nabo nga bajja bakola ki nga bajja ewaka bansiba nabo bwe baagalanga nange ngenda nga mbasiba ng'ebityo naye nga n'embeera z'ono gaayi Mr. Suzy netubeerawo omwana n'abeerawo omwana yalwala n'atusumbuwa ne tutambula kati gaayi ate n'atandika okukyukira ddala ng'agenda mu safaari ng'ejjukira amaze omwezi mulamba oba ebiri nga taliiwo kati lwonaawo omwana akuzebuzeemu akomawo nga munno omwesunga yadde yagwanga bugwi
anti yagwanga bugwingi tayagala kulaga mbwa nsange nga nyenda naye ng'era nsangawo waka naye ng'akomawo n'atakunyiga n'obeera naye ne mwebaka mu buliri naye ng'ava safaari mwezi mulamba 2 naye n'atanyiga yadde okutundula ku vanira kyokka nga gw'omwesunga bitya gayi yali ayagala mwana netandika nga okumugamba munnange biki bino ate kiki nangamba ani yakugamba nti obufumbo butegeeza ebyo butegeeza byakutundula vanira Mr. Suzy saamanyanga oba gye yavanga nga atundula vanira naye nga buli safaari gy'agenzeemu ayinza okugenda mu kitundu kyeri nga buli lwagenze safaari alina okukomawo n'ennamba empya emukubira emusumbuwa ekiro ne bamukubiranga amasimu abasajja bakwana naye tamugamba nti oba ndi mufumbo tokuba ssaawa bweziti n'amasimu ne gavuga n'alyoka akulimbalimba simanya abo bakama bange simanya biki ngamba bakama booki abo abakuba ssaawa 8 gwakiro 7 twebasa Mr. Suzy nga gayi mwekubako gayi yalaba nga ntandise omwekubako ennyo nga gayi tagula mufaliso mulala kati ng'obeera awo n'obirowoozaamu owulira oyagala kubeera na munno naye nga ye si byaliko tayagala Mr. Suzy nga tayagala ne mugamba oba wankoowa mbuulira nze ngende nangamba mbunze kyenali njagala kyaggwa nze nali njagala mwana kirabika oba yali ayagala kupuluvinga abantu nti nzaala ngamba nze nali njagala mwana oba ogenda genda nga ye lwawulira lwayagadde lwalinnya ku buliri naye nga gwe n'ogenda n'omulumba wansi n'asuka nviira ddayo ku buliri bwo oba nze nzire ku buliri oba nze nzire waggulu gudde wansi kirabika oyagala nnyo okwebaka kirabika oyagala wano wansi nze nzire ku buliri n'omwegayira oluusi lw'omulemeddeko ennyo nga tumala ne wiiki 2 nga teri vanira nga tumala n'omwezi nga teri vanira oba naye yali tanjagala kyokka nze nali natandika omwagala yadde najja nga simwagala naye nali natandika omwagala omusajja ne mmulemerangako ennaku enkulu zibanga zitali nnaku nkulu balamu bange jjukira tuli wamu awo balamu bange abamu abalina abakyala lunaku lukulu bagendako out ne bacakalako naye ffe nga nedda nzijukirako lumu anyumirwa nnyo emmotoka z'empaka lumu yantwalako eyo ku Festino mu mmotoka za mpaka awo yantwalako nno lumu ate nno na mukwano gwe ye yamugamba tawo nali ndi lubuto lwalinga lwa myezi 2 mukwano gwe n'amugamba naye omukazi gw'olekanga ewaka lwaki tumutambuzaako n'amugamba nti nze sirina ssente kati mukwano gwe n'amugamba oba tolina ssente nze nsobola ozikuwa n'agamba kale nzirina gamutwale munaye lumu nga omusajja tayagala kutambula nange obanga muswaza Mr. Suzy yadde siri mulungi kituufu siri mulungi naye era siri mu byekiswaza mukazi wattu wemba mu mirembe nina figa yange Mr. Suzy nina figa era abaana be nasoma nabo wembasanga ku Facebook bagamba naye mwana gwe walina figa yonjirina naye nga bannaye Mr. Suzy omusajja tayagala kutambula nange wetuba nti oba tugenze ku mikolo tayagala mwesembereza naye ng'ate balamu bange batuula wamu ne bakyala baabwe ne batuula ne babeera awo kumpi na kumpi naye nze yatuula eri nze netuula n'otubanga tutambula mu kkubo bw'atabeera mu maaso n'ayitamu nze ne muvaako emabega nze mbeera mu maaso ye n'anvaako emabega n'agamba mbu nze saagala kwemuliza kati mu nnaku enkulu ng'ezo zi Easter zigundi ewaka eyo tutera okukuzaakuza zi birthday nti waka tuli abantu bangi kati nga zi Christmas ezo kati tugira amanye waka wabeerawo olwali lwokubanga bagamba liisaako mukyala wo muliiseeko balinga olaba nga balina omukwano nga oli aliisa mukyala we kati nga lumu naye nga bamukuba olwali liisaako maama gundi muliiseeko maama yagaana kati yatuuka ekiseera nze munnaye ne muvaako netandika okumutunuulira ntuuka ekiseera ne ŋŋamba oba ndi mubi nga ndaba oba muswaza simujaamu nemala ne nejjusa
Nengamba nekyanzaza omwana bannange oba kyekyaki najja nga sirina bigendererwa byakuzaala mwana kati ndaba omwana nsibye awantu sirina we ŋŋenda naye nti waawano ng'ate ndowoozaamu nazaala omwana asooka nzadde owookubiri ate nveewo mbw ate ngende nfune omusajja omulala nzaalemu ate naye wandikawo kati ne ŋŋuumira Gaayi ne ŋŋamba kaŋŋume mbeerewo naye nga Gaayi empisa gyampisaamu walayisi nnungi. Twaliko omukolo ogumu we lwaliko omu ku mmemba waabwe mu kyaki ng'agenda akuba embaga nga tugenda ku reception maama nga Gaayi okumutuulako okumpi yadde okugendako okumpi waali ng'oba olina ky'oyagala okwogerako naye nga yenna akyusa face nga tayagala musemberera mu bantu banna. Nze Mr. Sozi ndi wano ŋŋamba kirabika Gaayi oba muswaza. Lumu muganda we mukulu ng'agenda okukyala ng'agenda mu kukyala owa mukazi we nga tukola ki twetegeka nga tugenda. Twagenda ne kameramaani naye omanya ebifaananyi byakubibwa bingi naye nga Gaayi wange tayinza gamba nti oba mukyala wange jangu twekubye wano ku kifaananyi eky'ekijjukizo naye nga yeekubya ne bano yeekubya ne bali naye nga nze nedda nga kinnuma ate nno mu kugenda nze nali mumanyi tayagala kubeera kumpi nawe ndi. Kakati mu kugenda nali musima ndabe nga mugamba nti nkumanyi toyagala kubeera kumpi nange nze saagala kumalako mirembe sigenda kutuula mu mmotoka y'emu naawe nze ngenda kutuuka mu mmotoka yanjawulo naawe botuule mu ndala munyumirwe. Teyakirinaamu na buzibu nti oba era mu kugenda twatuula mu mmotoka za njawulo naye ne tugenda ne babeera mu mmotoka ne banyumirwa. Yanyumirwa okwekubya ebifaananyi ne bakabaganda be ne baddeeyo ne badda mu lugambo ne banyumya ne baseka n'olaba nga musanyufu kyokka wadde ewaka mu nnyumba ng'asiba feesi n'omugamba munnaye nze gw'otayagala kunyumya naye kiki ng'akugamba gwe sirina byakunyumya naawe bali mbeera n'emboozi zaabwe naye gwe sibeera na mboozi zo. Ne ŋŋamba era ng'olutuuka mu nnyumba kye abanga ataliiwo atuula mu ntebe n'asirika ne woomweyogerezaako n'ogamba kaŋŋende ntuule wali kumpi ne waali ng'asitukawo mu ntebe tayagala kutuula mu ntebe kumpi ne waali era olaba nti atudde waŋŋamba kaŋŋende ntuule kumpi n'omwami wange ng'agamba ye lwaki oneekukuutirizaako nviira ng'ogaana okuvaawo nga ye asitukawo ng'adda eri. Kati mbeeraawo ne neebuuza Gaayi kiki kyokka nga wagenda ewa maama we ng'omuwulira yenna asinika ng'aseka nga yenna musanyufu anyumya kino anyumya kiri gwe n'owulira ennyiike kati munnaye mbadde mbagamba nga brother we ng'agenda okukyala nga tugenda mu kukyala twagenda ne kameramaani waali wala etwekubya ebifaananyi bo baali mu mmotoka beekutte obuvidiyo n'abantu abali mu mmotoka beekubiza ebifaananyi ebiseera ebyo yali alina smartphone beekubiza ebifaananyi naye nze yadde okunkwatako mu ssimu ye yadde okunkubya ku kifaananyi nti munnaaye onyumidde mu gomesi kankubyeko ekifaananyi wa oba okugamba kameramaani nti munnaaye jangu onkubeko ne mukyala wange ekifaananyi wa naye nayeekubya ne bannyina neyeekubya ne bakyala b'abaganda be neyeekubya ebifaananyi n'owulira ennyiike n'owulira ennaku n'ogamba naye bannange ekintu ekyo kyayongera okunnuma ne tuva ku mukolo ogw'okukyala ne tukomawo naye ng'okukebera mu bifaananyi nga sirina kifaananyi kyendimukko ne bba wange okuggyako nga tuli mu kibinja okutukubira awamu naye mbu tuli babiri nga nawe omugamba nti munnange omwami jangu twekubyeko ekifaananyi gamba nze ebyo saagala ebyo byokwerabisa. Era ne we twatuuka okutuula eri gye twalaga jjukira baatutuuza wabweru mu kukyala tetwali mu nnyumba bali nga buli bafumbo batuula babiri ono atuulalirana mukazi we naye nze nga naye atudde eri tayagala musemberera. Bisasozi binnuma nga binnuma ffe ewaffe teri nti lunaku lukulu teri nti ali kugulira kino ovanga ku musajja
ajja n'ebyokulya mu laptop baaga ye n'atuuka n'asumulula n'ajjayo ebyokulya n'abirya nga takuwadde yadde. Kati tugeze waaba akomyewo mangu n'asanga ng'omwana oba ng'akyatunula, awo ayinza okuwa ku mwana naye nga nze tampa. Kati wakomawo leeti ng'omwana yeebase dda nga wajja kutuula alye ne waleeta ki Mr. Suzy musajja owange mukoddo ne waleeta ebyokulya. Nze nali mmanyi nti omusajja waleeta ebyokulya waka bikwasa omukazi n'abigabanya ne mugabana ne mulya. Owange nedda waba aleese Rolex ye waba aleese chipusi nankoko atuula n'asimulula bbaaga ye n'aleeta sowaani n'ateekako n'atandika okulya ng'omutunuulidde. Nengenda neŋŋambako maama, kyokka maama we mukyala mugabi, bannaye maama we mukyala mugabi, bannaye tayinza kulya kantu ne wekaba katini katya n'atakuwa, ne wekaba katya ate mwenna bawa mwenna abaterekera abaana be bazzukulu bakaabaana. Oli omukyala bannaye mugabi nnyo naye bannaye omwami. Kati oba oluusi olumu bukedde ku makya nga mwasigaddemu oba eggolu ly'omuceere nga mugenda fumbirako caayi mume. Kati wakeera ng'agenda okukola n'ajja caayi mukulasika. Jjukira wakeera n'alya eggolu n'alibamaliramu, tabalekerawo ssente za kyanca nti ssente za kugulamu kyakumakya. Ye kasita alya eggolu lye mugenda ozuukuka nga tewali, nga temulinamu kyakunywera ku caayi. Kaakati olumu lwaba agenda okusiibawo, kaakati watabula caayi ye yeetabulira caayi, nze ebyokumuwa caayi nabivaako, n'ayagala okulya eggulu. Omanyi ye talina buzibu bwa kwebegera mmere mu seppikya, naye era ekirungi yali omugaati gwali gutera okubeerawo. Omugaati gwali gutera okubeerawo ogw'okunywera ku caayi, naye tugeze nga guweddewo nga mwasigazizaawo eggulu. Ye wakeera n'alya eggulu eryo muba mugenda kunywa caayi mukalu. Kati oluusi ng'omugamba naawe erya eggulu ffe lyaffe, kati gwe woolirya ffe tusigazeewo ki? Omugaana eggulu yagenda ne yeerera zisumbuusa biki n'atuula n'anywera ku caayi nga mmwe tabawadde. Oba omuntu ogenda n'ogula ebyokulya n'oleeta n'oyongerako w'olaba nga eggulu terimala, n'oyongerako n'ogamba tugabanyegabanyeemu, buli muntu alyeko ku ggulu alyeko ne kusumbuusa. Yaalya yekka Mr. Suzy, nze omusajja mukoddo siina nawe nnyinza kunyumiza. Alya yekka bw'ati bwannamunigina, aleeta ekyokulya n'akyejjula n'akyeriira n'asirika. Abaagalwa, waliwo ebintu wano biringa 2-3. Ekisooka, sisita afumbirwa gaayo ono lwa nsonga ayina gwe yali ayagala amuwase, ye gw'ayagala emukono, ate naaba nga tali ready kumutekinga in. Nabagamba nti eriyo ebintu ebimu by'osaana okugezesa ku musajja omunyenyenyeemu oti, 1, munyenyenyeemu nti oli lubuto ate ebeera serious. Ojja kupima amagezi n'ebiruubirirwa bya gaayo oyo mu bulamu bwo. Teekawo embeera nti oli lubuto lwe, naye ng'oli sure nti oli lubuto, ojja kuzuula bw'olina empiri oba bw'olina omusajja enjasabiggu, embaggubaggu. Mikwano, oli mu relationship n'omusajja, si lwakuba nti oyo gw'oyagala, naye olw'okuba gwe wayagala yakuleka. Ate ku nkomerera byonna, you needed to stay somewhere, you needed to have a roof where you put your head. Wayagala obeeko w'obudama, bw'omala okufuna w'obudama, okubudama n'okisolovinga n'oggula amakubo ag'ebizibu ebirala kamaala. Bino tebiri nnyo common mu basajja, nkiddamu tebiri nnyo common mu basajja. Abasajja omukwano gutuyisiza bubi, zi heartbreaks zibaddewo, disappointments zibaddewo, ne bw'ozigeraageranya ne disappointments ez'abakyala olaba nga waliwo enjawulo nnene. Sina bwe nnyinza bigeraageranya ebibiri. Naye waliwo ebintu by'osanga mu relationship nga si byangu byakusanga mu basajja. Omusajja awunzike si bangi, nkiddamu si bangi, awunzike ng'awasizza omukazi nga just mbeera. Mbabuulira
si bangi batono kyovola banti ate ekyabwe tekisobola nakuwangala tekisobola kutambula kabanga kubanga abakikoze nga kina we kiggukira mu bbanga bwe liti kino nkita ate ebiseera ebisinga waliwo ne byebeewala era oba obiraba bubongo badde mwegendereza bulungi gayinga ddala talina pulaani yakubeera naabo oba omulaba ate era nkukakasa gayo oyo bw'abanga agenda kubeera naawe nga talina pulaani yakusetolinga naawe si kyangu okusetolinga naawe naye ate abakyala bangi bayingira mu relationship ngeri yakweggama ne bawangaalirayo ne bazaalirayo nabitya bwe tuwulira omusajja ono gwawunzise naye ng'oli amulese otandika okusooka okukitegeerera one nti relationship eno tegenda kubeeramu kwenyumiriza tegenda kubeerawo omukwano lwansonga omukyala agenze lwambeera kati ate ye bino abyerabira mangu newankubadde nga ate abakyala balina okuyiga okwagala kuba kwagala anoonya ensonga naga we nali simwagala but when I way out when nali njagala yakola kikunkomero ya byonna lwaki settling anona alaze nti are willing to take me in than focusing on a person who is not ready to settle with me kati yenjawula ate abakyala gye balina nti alina bwabigattagatta nawunzikanga ekitaakole n'asalawo kikole ate munnanga abamu nekikola naye tetwerabira musingi gwe tuba tuzimbyeko relationship tuyingire tetujagala tujingidde kweggama kubanga oli gwe tubale twagala awunzise ng'atuyiye nabagambako story gye nali njagala obbatuusaako eya sister gwe baakwana ku Saturday yaddako ne bagenda ne bakola emikolo oluvannyuma kizuuka nti amangu ago ba speed eyo ekyagireetera okubeera bwetyo kwe kuba nti ono omulenzi baali bamudisappointinze bwe bamudisappointinga ng'olwedde emikolo gibadde mu process ng'ebintu baabiguze banoonya bunoonya ku items ezaaliwo byonna byonna ebitwala ku mukolo okukola omukolo ogw'okwanjula byaliwo ebiri nga kati kubulako ekintu kimu mukazi ne banoonya mukazi n'aba ng'ayingirawo abakazi abasajja si bangi abawunzikira mu bulamu bwe butyo naye kati desperation eyo etera kulabikira mu bakyala ono agaanye ono waali kangene n'ono basajja batono abawunzikira mu mbeera bwetu naye kati abakyala ate ekyo tetukicalculatinga kati ekiringa ekyefaananyiza n'ekyabasajja kitera kubeera mu musajja n'omugamba nti omuwala kwogera naye omuwala muto waliwo age difference nene gap eyo nene egenda kubeeramu ebizibu kati ate bw'amala okutuukayo n'atandika okukuba kerere ng'agamba omuwala ankola bwati naye nga ffe tukimanyi nti ebyo byakola bizerwa age difference n'omugamba no naye kino twakigamba did you really think about this nekijja kujja along the way kati abamu ne kibakuba naye nga teyategeera butegeezi kyayingiramu kitegeeza ki ne relationship ez'abawala abayingira mu bufumbo oba mu mukwano ng'abantu tebabaagala naye nga beggama balina expectations ze baba nazo naye nga bw'ogenda tolowooza nti omuntu sajja ayinza naye kubanga naye ng'alinga akutegedde nti akuwalula buwaluzi ayinza obutakutegeera 100% naye ayinza okukutegeera kati certain percentage bw'oba osobola weewala ebintu bwe biti nga tonnaba kutuuka mu mbeera bweti omwana w'obuwala relationship bwegenda obubi ng'omusajja wamwagala fully tewejjusa kyekimu noono gw'owulira nga weekake kyola kyangu okifulumya ate musajja gwe saakwagalirawo ate musajja gwe embeera yeyandeeta wano nze najja kweggama era linda gwe enkuba ndabanga obutandisa okusammuka gwe linda enkuba ekye olabo bannaasigala wano linda omwana ono akule kati otandika okugenda ng'okiraga era tekizaala bibala birungi ng'olina omuntu akutegedde nti wajja mu mbeera bwetyo kati njala okugenda ku kino kye tusembeddeyoko eky'embeera za gaayo ono story nebuzayo ekitundu kimu egenda kubeera ya bitundu bina bw'otandika okutunuulira embeera z'ono omulenzi njala okutunuulira omutawaana oguli mu kwagala n'omuntu one nkigatte nga tewaliwo okukwatagana kye tuyinza okuyita compatibility then mukwano gwo tekitegeeza nti omuntu already mugenda okwewasa nga mukwano gwo waliwo embeera eyinza okubagatta si buli mukwano gwo nti olwamulaba bot n'afuuka mukwano gwo waliwo ebintu ebyajja bibagatta ne bigenda nga bizimba omukwano gwammwe ebintu ebyo tusobola obbiraba nga tutambula n'omuntu naye tosobola kubituukako ng'olwedde otandise okuba nga ayagala okutegeera omuntu ate ng'obeera naye kati ne guno omukisa sisita yagubulwa mbeera ye yamusindikiza n'ayagala okunoonya wa budama kati agenda okuzuula nti okubudama kwafunye wa budama naye omuntu gwe ambudamizza ye ddala ntwala wa tugenda tutya
kuba bw'otunuulira engeri gye yawunzika nga azadde oyinza okubuuza nti yali agase biki ajja kugamba nti omukwano gwali gutandise okujja nga biki ebitandise okuguleeta si kwe kuli okwekaka ntandika okunoonya ensonga nga teziriwo nnyo z'amaanyi ez'omuggundu naye ng'olw'okuba onoonya engeri gy'ogenda ne weekaka si buli muwala nti yeebaka n'omusajja nti aba amwagadde nga bwe kirina ku basajja yeekaka omusajja ono agenda kumpa ssente namuwadde proposal yange njala okutandikawo ka business kati alina engeri gy'alaga nti nakubeera muntu mulamu nnyo gy'ali okukola byenjagala kati n'asalawo n'akola ki n'akola ekyo naye njala kutegeeza osobola okupima okukwataganako n'omusajja nga temulinawo amaanyi we mutuuse osobola okupima omusajja ono okuba munabeera ab'omukwano waliwo kati ate no topic eribeera yakyo naye njala okutegeeza nti waliwo tolabangako ku muntu ng'azze mu kitongole nonga mama muntu ono simwagalidde omukusooka simwagalidde ngaliwo obuntu tubwolabye kati ate olulala newe proving wrong all right naye njala okutegeeza nti ebimu ku birala by'osobola okusanga mu kkubo along the way n'omuntu ono otera okubijjukira nti mu maaso yabirina wabaawo ebirala byewa prioritizinga ku muntu ono naye ng'omuntu ono wabaawo by'omulabyeko tosobola kugamba nti omuntu omusanze ali arrogant n'atuuka ekiseera naaba nga takyali arrogant kyenjagala okugjayo mu kitundu kino ekya story eno tufeeyo nnyo nga tugenda n'omuntu kubanga omuntu gwe tugenda naye natandise ngamba soke twewale ekyokugenda n'omuntu olw'embeera ekyo kakasa tekijja kukola kijja kukolako kimu okusolvinga embeera eyo okuyita ku mbeera eyo naye ojja kuyita ku mbeera eyo oyinza okuba nga olwaleero ogamba nti oyagala kufuna visa ogende mu Canada nga gwe kyotunuulira kiri kimu kasita otuuka e Canada n'osolovinga ekyokutuuka e Canada era Mukama n'akuyamba n'otuuka oba otuuseeyo otya oba ddi oba naani otuuseeyo kati omala okutuukayo n'ozuula nga waliwo ebikulu by'otaatunuulira kambabuulire si buli bagenze mu nsi ezikuze nti zibakoledde waliwo abalowooza nti bw'ogitonnyamu bwoti buli kimu kiwedde era n'osuubiza famire nti bwe ntuukayo mu gw'ekkumi n'ogumu nga gwakatandika bwe guti ogw'ekkumi n'ogumu kugenda okuggwako njabba naakabaweereza obukadde nga 3 oba 5 njagala kutegeeza ng'oyingira relationship one avoid okubanga ekikutute mu mukwano guno si love naye embeera ojja kusolovinga embeera otuuke Canada bwoti olumala okutuukayo bwoti ekyo kisolovingibwe wagguka ebizibu ebirala bingi obunde obeere kasasiro teweetegekera winter kugamba oliawo buli kimu kikutomera butomezi kubanga ebintu omalaga biyingiramu ng'oyagala kutunula kintu kimu bwe kiti nze kasita ntuukayo kati kyonna agamba nti nze kasita nfuna wembodama nze kasita nfuna wensula omala okufuna wosula nga waliwo ebiku omala okufuna wosula nga waliwo abasezi omala okufuna wosula nga basula bakukozesa omala kwegamba ebizibu nga bingi eyo nsobi nkulu nnyo oba nnene nnyo abaana abawala gye bayingiramu ensonga ey'okubiri neŋŋamba nti fuba okulaba nga wabaawo ebintu byogeraageranya ku muntu ono olaba baddala wayinza obbeerawo enkwatagana omuntu ono alisobola okubeera mukwano gwo wabaawo by'omulabirako mukwano gwo aba ateeka okuba nga akuwuliriza abeera akusaasira mubeera mukkaanya abeera akulumirwa waliwo obuntu obutonotono bwolaba ng'omuntu ono munaakwatagana kubanga bw'obeera mu kizibu osanga ng'akwanguyira okumugamba ekizibu kyo ayinza nga tagenda kukwata ssente naye n'okulaga nti akuwuliriza ne musaliramu amagezi ayinza oba nga yakwerekeddeko na buwerekezi ayinza oba nga arekomendinze muntu naye njala kutegeeza kuba akafaananyi ng'akasista ono ng'agenze mu relationship eyafuuka marriage nga temuli 1 nga tayagala muntu mbeera 2 tetulabawo compatibility tulabawo kukwatagana 3 tulabawo mukwano like these people are really friends they can jazz they can joke osuubira ki mu relationship waliwo empagi zetuyinza okugamba nti zino newakwade relationship batetambula bulungi naye bwe tubanga bino mu ebiri tugamba nti you're good to go naye abantu abasinga ebyo tebabitunuulira amaziga ne gabeera amaziga mu relationship naye ng'olina kyotatunuulira ate nga kyali kikulu tugenda kutandikira n'ekitundu ekyokunaayira nga kyekisembayo biggwerawa
bigwerawa. Katonda omulungi webale kubanga otukumye okutuusa kakano nga tuli balamu. Tusaasire ffe abaana b'abantu abalowooza obubi nga kwerowoozaako kwe kutukulembedde ne tutafaayo ani gwe tukosa oba bigenda kuvaamu ki naye nga tulina bitwagala okuggusa. Otuwa omukisa okuwulira ebigambo nga bino okuyita mu ba brothers ba sisters abatuwa stories zaabwe. Eriye atandika obutandisa obulamu bwe butyo naye afunye omukisa okuwulira bino n'okumanya wayolekedde singa atambulira mu kusalawo bwe kutyo. Katonda waffe omuntu okutambula naye tuteeka okubanga ddala tusobola okukkaanya nti tugenda wano tugendagendawo bwe tuti tugendagendawo olunaku bwe ruti tugenda kugendawo ne gundi. Naye embeera etusindikiriza olumu okuwunzika nga twesiza abantu be tutagwana kwesiga nga twekwasizza obulamu bwaffe ne tubukwasa abantu abatagwana ne twonoona ebiseera byaffe n'abantu abatagwana naye ng'ebitera okuleeta ebyo ebeera mbeera. Embeera y'obutaba na waakusula, embeera y'ebyokulya, ebintu ebitandikirwako ebitonotono bikubya abaana abawala ebigwo, bikubya abaana abalenzi ebigwo. Tuyigirize nga bwe tutandikiddwa okutambula. Katonda waffe we twetaaga ebikozesebwa obituwe. Tunziba nti twagala nnyo byakutugaggawaza kufuuka babinojjo babifeekeera naye okubaako bye tusobola okwemalira. Omuntu n'otuuka okubundabunda nga naawe okusula wabula n'ekyokulya nga kibula, olubuto ne lukusinza amaanyi, otulo ne tusinza amaanyi kubanga onoonyawo obuddama. Katonda waffe owa omukisa emirimu gy'engalo zaffe, buli muntu wamuwa amagezi n'ekirabo ekyenjawulo. Zukusa ebirowoozo ebyo, zukusa amagezi ago, zukusa ebirabo ebyo muffe. Ate we tunaalinnya ekigere nga tugezaako okwekisasayizinga oba okuteeka mu nkola ebyo biwatuwa, Katonda waffe katulaba omukisa. Eriyo abakola, yateeka ka bizinesi ke mu kizimbe, yateeka obusente bwe mu kuprocessing empapula okutambula, yatuuka n'ebintu bimusobera. Tanatuuka ebbanga lyeruddewo nga bwe tulaba Sister Jalia, buli kimu nga twakimala naye nga tuli awo ne tulinda. Waliwo abalinga bwe batyo. Katonda waffe otuwa obugumiikiriza, otuwa okunywererako naye n'ekisinga obukulu otugabirire. Oli atuuka mu mbeera ng'akasente konna akatadde mu paperwork, akatadde mu company, akatadde mu ba agent, n'atuuka okukemebwa yeebake noono n'oli kubanga anoonya okuyitawo. Gw'oteme kkuba awatali kkubo. Katonda waffe okola ebinene bino bye tusaba, tetusaba bingi, tetusaba binene mu maaso go nti tobisobola kubanga tewali kinene mu maaso go, tewali kitasoboka mu maaso go. Na bino bye tukolereko. Eri abali mu relationship nga zibamenya, agamba ne banne kino kiki kye nayingirira, anoonya way out. Katonda waffe kola ekisinga okuba ekirungi mu baddu bo n'abazaana bo batyo. Mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye wamu n'okwebaza, ffenna tuddamu nti Amen.